Zibanabe bakakasibwa okuvuganya okulembera abayizi ku ssettendekero Makerere okumalako omwaka gw'ebyenjigiriza ogugenda okuggwako mu mwezi ogw'omunaana. Abeesimbyewo kuliko Joseph Tumusime, Joshua Mutabarura, Judith Nalukwago ne Aaron Ogutu. Obunkenke obuzze mu buli yeesimbyewo kwe kufuna ekiwandiiko okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ku ssettendekero nga kiraga nti ennaku z'omwezi 30 ezalagiddwa okulonderako si za nkomeredde wakyayinza okubaawo enkyukakyuka. Ebbaluwa kiraga bali mu playing tactics. Nze mbadde mu University Council era nze nsobola okusoma ebbaluwa nendaba nti nno nalina kyanoonya. Kati ogundi speaker interim leader wa university kubanga emukulembeze yokuwa abayizi gwe tulina nga interim leader ayagala kuzanya buzanyo okusigala mu council. Ye ne chairman wa electoral commission ba NRM candidate waabwe bamugjeemu nga talina max tebamunominate. Nze kati baagala at least bwaba candidate wabwe tali mukala at least bakole kifiiriza era kye bali mukola nti bawandike zino ebbaluwa mu council wewe okudecidinga waitewo weeks nga 3 tubeere nga tutuuse mbigezo akalulu kaleme kubeera. Aaron Ogutu yeesimbyewo bwe yamaze okukakasibwa nti agenda kuvuganya ku kifo kino ate yakwatiddwa. Ogutu yamaze ennaku 3 mu kkomera ewandegeya bwe yakwatiddwa ng'agezaako okuyita mu bayizi banne okubasaba obuwagizi ku kifo ky'obwa guild president. Kino kimu okwebuuza ekiri emabega w'okukwatibwa kwe bwe kiba nti okulonda kulina okubeerawo. Atubuza mu mitangi mukola ki okuyingira university so kwe kukwatibwa unlawfully ne batuzaayo naku 3 naye ekisa kya Mukama nti twavuddeyo ejjo neera n'omusango ne gubali mukola ki okututeekako. Sigwe gusoose ng'enkyukakyuka ku nnaku ez'okulonderako Makerere zikolebwamu enkyukakyuka. Abeesimbyewo luno balulaba ng'olukwe okuva mu bakulu ku ssettendekero okubalemesa okulonda abakulembera abayizi. Activities eziraga nti tulina okulonda nga 3 tetunnabaziraba kitegeeza bali mu kutuzannya buzannyo. Kana bakuvaayo kutunnyonnyola bulungi batukakasa nti ebyokulonda bigenda kutambulawo ebiti from A to Z. Sijja kukeeta abamuze ng'omuntu okujja nga batumatiza nti akalulu kagenda tambula bwe kati kamale kaddeno bwe kati paka oba nalangira omuwanguzi w'akalulu ako. Rodney Kigundu omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agamba okulonda kujja kubeerawo. Abayizi ku ssettendekero Makerere bagenda kuweza omwaka mulamba nga tebalina bukulembeze kubanga ekisanja kya Julius Katerega kyaggwako naye ng'ate waliwo omuggalo gwa COVID-19 ng'abayizi tebasobola kulonda abakulembeze balala. Singa okulonda kubaawo nga bwe kitegekebwa obukulembeze obunaayitamu bujja kufugira emyezi 3 gyokka kubanga omwaka gw'ebyenjigiriza ekisanja kyabwe mwe kiggweera gugenda kuba nagwo guweddeko. Wakati nga abayizi tebalina bukulembeze ku ssettendekero Makerere abayizi bagamba okusoomooza kwe basanze kungi naye ng'ate tebalina waakuloopa n'ensonga zaabwe teri ayinza kuzoogerera mu bakulu ekintu ekibamaamuddeko eddembe lyabwe ery'obwebange. Guno gwe mwaka gwange ogusembayo naye max okufuluma e Makerere zirina kubeera ku poto naye ne max z'omwaka gwange ogusooka first semester teziwera tezinaba kuwera. Era twasooka kwekalakasa kankuyite kwekalakasa nga bwe bakuyita twasooka kubateerawo mbeera nti twagala max ne batuteerayo bu max obutono obwo bwe tuyina naye nga tugenda kumaliriza kati twebuuza tukola biki nga ate tukimanyi tosobola kukola pepa nga de bakubanja shillings 5 lwaki bo baagala tukamula nga ate tebatuwa ffe bye tusaana kufuna. Tugumye ne bakyusa luno ne bakafulumya road map 3 in fact ne yegenda okubeera eyokuna ne tugumya tugamba nedda bannanka tugumiikiriza sanga bana abantu balina ebizibu bambi tugumiikiriza nendowooza okugumiikiriza kuweddeyo era nga bagamba ennyindo bw'ogitawaanyiza okumala ekiseera kiwanvu nevaamu omusaayi ndowooza tunaatera okutuvaamu omusaayi kubanga tukoyo tutawaanya. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Webale nnyo Carlton Stove.